enkayana na umeme teziva mu service delivery na maivi enkayana ziva mu ngabana. Uganda Revenue Authority kyagala buli kanisa buli kereza ne buli muzigiti itekewe agent neze muteka ku kabo zigene mu ki mu URA zigene mu treasury. Religious bodies are betraying their communities. Omwana mugezi mukatuliki ngoli gwanyumya eyava wano mu Kisenyi nafuna bona nagende smack bamala okufuna ekifo ku boardinga kwali okwadimitinga basoka kuwa bank slip n'ogenda osasula bw'oba tosasudde toyina kifo. Catechist ng'omuzadde we alwadde catechist mu church nga talina ssente tasobola kugenda tajja nsambya ne muganda wa father nga alwadde tasobola kugenda nsambya nga talina ki nsimbi. Ebimu ebisinga okuluma Katerega is government to fail okukozesa scholarship zebatuwadde ebweru. Very painful. I had an audit report nga tulina scholarship abaana baffe okusomera ebweru full scholarships of almost 3,000 nga bakozesako 30%. We are discussing about a dead government. Peter, we are not discussing. Yes, we are not discussing about a functional government in UPC. Sente wezigenda mu treasury becomes government revenue. Yes. Baja kwa wako kumoroka. Anti bulijjo bagenda okuba consecrated betagaza moroka. Bwezikadwa ne basabira omukulu n'abawa moroka. Umeme part of these payments now is selection fund mobilization. I can tell you, it's election funds mobilization. To the extent the man becomes arrogant, takiza na kuja mu committee nga moyisi. Alo. Sudiru. Agamba sijja kujja. No webuza nesi Sudiru ono. Is very right. Namwe mukimanyi go muyita mukyamo. Kwashite mumute muyita Sudiru yenye. Sudiru yenye. Omuli basajja. We had the Salim Sare report ku meme ngerimu n'olanya nze phrase gina kwata mweri eki emu ekizibu kyonna mu agreement eno kiva on someone on top abanayigera bamuyita oga kakati nenebuuza ani mukulu waggulaawo eri mukulu Sale so olwe Sale ya complaininga mu report kakati ne mukulu Museveni naye complaininga oga on top kakati ani who is oga on top. Gasimba ganene bana maulire Radio Simba Peter Kibazo mu studios ejikwanjulira Ahmed Katerega Musazi Siraje Rubama Charles Romshana ne Muwanga Kivumbi. Wicheno nema elabika muri mugudionge gujikalubiridde wavuddeyo solution endala option endala eyokule otekamu abayiso mukwata abentobazi yanga ne budget igenda kubaweebwa. Ebyonga biri awo Nalukola naye yalayiziddwa oluvannyuma finally mu wiki eno n'aweebwa n'ebikola atandike okukiikirira Kawempe North ne yamuvuganya ennyo ye Charles tajja kulinda Nambi Kawa yajja kusigala nga nywa n'agamba omusango agujjeyo gwe yadayagala bakolera count kuba guli overtake gosiba di Charles osiba ki we deal with substance not form. Kumuliraano wane waffe tulina ensi ssatu ezitalina butebenkevu ekitandikira ku South Sudan nti ne Khartoum house arrest ne Khartoum balina ekizibu kyekimu. Rwanda ne Burundi Burundi egamba nti waliwo olukwero lwetegeka nga luyakola olwafairinga mu 2005. Burundi egamba tekitegeera naye egamba eyongera okulumiriza nti yeri mabega Burundi erumiriza nti Rwanda yali M23 newaabwe ne bagamba beetegefu okwerwanako
ne Burundi ne Congo ampuliriza gasimbagane nkoma utandikirawo Radio Simba Siraje Rwama Ahmed Katerega Musazi Charles Romshana Siraje tokonye ku muganda fe Shaka Sali ekyo nchera bidde amusubere the Kabale Kid Shaka Sali nze nali ngenda mu America namugamba aninde nangamba sijja kusobola kulinda nja kuba bize ku Friday lwotuuka naye Saturday yanutambuza ebitundu ebiwerako naye era saabula kuba nali funye endagiriro okuva ku Embassy ne Dr. Sala nga ampadde Dr. Sala yali munnamawulire nga mu monitor nawo ntika ebintu bino mugawatontika njaga njabitwala wentuuka mu nnyonyi nesanga omuzungu nga kasooka twebikakamu akasika nambuza ovaawa olagawa nanga nja kutuusaayo ngenda okuva eno mu short call nenda omusajja ayine ekisweta ekirimu enkata nemanya ono monna Kenya wenkebera ku participants ava mu Kenya nemubuuza ayo David Mugoni naganye how did you know nemugamba tugenda wamu nengamba omuzungu katuli basatu era yatutwala naye tuba tuvaamu bwe tujjeyo emigugu omusajja muna Kenya mwanyina wa omugenzi Sala nankonako Siraje nze nkukimye mu Luganda nenewuunya naye tuba tukyala n'ekisajja ekizungu kiwanise gundi nagamba naffe tukutwala so Sali awo nasooka okumulabirako abadde ajja ne mu Uganda tumulaba onalebuka naabi kozayeza kino be muganda waffe kubanga kachiko katango doi Electoral Commission akenarem n'abalala aba Meja Jimmy kino be bamutaddeko mwamujjukidde nera abadde mobilization ku secretary James kino be mukwano gwange fakati yala awo muyoza ati bwabanga abaddeyo ulya ntokubera kakiiko okujja kutebo kinga kyangu kubera kakiiko ka tanga udoyi tunachocho omuntu abadde ambassador nga hamwe ningareka avuliriza gasimbagane ne bannamawulire of course Shaka wowo wa mawulire yankubidde ne mugamba nti bw'oba onoonya comment ku Shaka nsuubira nti ajja okuwa comment nga si yakumulengera Haruna Kanabi oyabadde nyo kirozi Haruna Kanabi ne Shaka omugenzi tamale mimi ne tamale but Haruna ne Shaka manyi nti buli Shaka lwabadde ajje Kampala nga balabagana ne Kanabi obasanga ne Kanabi nga batambula era enfunda eziwerako nga hosting awo ku Sheraton ati mumanya abiri rweri olukiga Sali oba Shaka Kabale Kid naye nga one of the uniquenesses describing a Shaka zoyagala omanyireko ekika ky'omuntu ky'odiringa naye ng'amaze a generation in America Shaka yasigala mu kiga yasigala mu Uganda yasigala mu kiga nga ne bw'okuba essimu n'oyogera naye owulira omukiga kati ebirala byonna obifiiting around that osanga abantu n'agenda wiiki 2 genda okuddayo okwogera naye ng'anyola oluzungu agamba mpatire enkoko ombagire ekitooki omusanga ng'oli anyola oluzungu noga nti sinayogera na Kisule Magala naye oli yabadde ngamba nti ti bweba eyo definition nti ne Kisule Magala waffe asigaddewo naye asigadde ye Magala but Shaka that is where there's mpuliriza ba journalists ba Uganda nga Siraje bwabadde agamba ndabye Joshua Kyalimpa nga ganti yava wano mu 2000 n'agenda mu America DC nga talina gwamanyi nga ne Shaka tamumanyi nga amulengera ku TV ku Straight Talk Africa naye ono omusajja abwenjogerako naye nti naye olwamuteekamu akasimu bw'ati olina nga ndugu yes ndugu I know you have had you on radio you know Simba yasooka ku broadcasting online Kyalimpa ne Bakaluba by then bali bakola rutino naga nti I've had you era n'amufuukira mukwano gwe
nze Tabu Butagira ne James Tumusime yali observer ali mu UCC yatukima mu hoteli awamu we twali tusula n'atubuuza nti wano musasula mmeka ne tumubulira n'atubuuza ezo zonna musasula zaki nga singa waliwo Trump era agenda kumudeportinga n'atuga nti wano muli waka tukwata n'atukuba mu kimotoka n'atutwala ewuwe n'atuyamba n'otuyamba kubanga twali tulya mbaloodi n'atuga nti emmere gyeri ate ng'eri affordable n'atutwala mu Basomali mu Backstreets netuga yalina n'ekibaala enfunda zonna zenna mukyalira oluvannyuma lw'olwo kuddayo nga bw'ogenda kuga nti atugende mu Zanzibar yali bbaala y'abanna Kenya nga efumba akawunga kano ka ugali kennyini nyama chomono oweno neki naye nina mukwano gwange olumu tugenda oli aga nti Peter tokubira kisajja kyo nti shaka agenda tutwala mmere y'abanne Kenya nze nakava mu Africa nti njagala kulya ku by'abazungu yayina nostalgia ayagala kututwala kali nze gye navudde eggulo ondiisa akawunga nkagaza shaka tamanyi nti akawunga ewaffe kabaavu naye nga he was an amazing guy ne kyeyalemerako ekyenjawulo natambula naye olumu nga tugenda bayitayo gye bazaala Clinton Arkansas nga atulaga ab'amawulire abali right wing aga nti nzikiririza mu kibiina gundi ne values zaakyo ne bino era nga bwakwata omuzindaalo aga nti bino byenzikiririza mushaka nangamba that is not bad journalism, that's the best journalism. You tell people what you believe in and you stand by it and defend it. Era walabika afudde binga talabye ku Besigye nga president wa Uganda walabika yali dream ye bana ngayagala okulaba ku Besigye nga president eriyo n'abalala ampuliriza gasimbagane omukulu yamugana okukubiriza debate teyagana yeka ng'amazana okulinda ticket alinya adusewa ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire Katerega ngenda kutandikirawo njagala kutandika na kirabika ng'ekyangu naye ndabye Church of Uganda oli yabadde yaŋŋambye eggulu gye nabadde nti aba Church of Uganda baweereza government message. Government ya Uganda weekend yavaayo n'ekiwandiiko ekigamba nti nga bwekola ku universities eziri public bwegenda okukola mu public schools endala eza secondary ndozo oluvannyuma kirire ne mu primary nti sente zigenda mu treasury direct nga wano malizidde simanyi kudda kwazo okola PRN number noziweereza zidda bweziti Katerega essomero likola budget nga universities kali bwe zikola bw'okola budget government nesalawo okusinziira ku nnyingiza yaayo omwaka ogwo zekuddiza nekwaloketinga tekitegeeza nti bw'okuŋŋaanya akawumbi ekuwa kawumbi bw'okuŋŋaanya ziba zaffe ffenna tuteeka mu kyaji kimu kati bwe tutuuka ku ngabana gwe n'oweereza budget n'agitunulamu n'agamba bizimbe nedda motoka nedda kino nedda nti njabba waayo zino omwaka guno kakati awo wetuli Katerega kino ngenda kiwaayo background ntono nnyo nti education actually kantandikirewo Katerega gojja tuwa feed kuba sikubuusabuusa kumanya byafaayo byakuno Katerega aba Church of Uganda bo baweereza dda message bamugambye omukulu nti boss amasomero agaffe gakole ki gaveeko ti wawo distinction wakati wa government aided ne government schools ekisooka fenna tukimanyi nti abafuzi b'amatwale tebatuzimbira masomero okujjako oluvannyuma ennyo ne bazimbayo amatono ennyo public schools nga Ntale twayimirira ku masomero g'abamisani naye gavumenti yawanga abamisani sente
gavumenti y'abafuzi b'amatwale yawanga abamisani sente okuyimirizawo n'okuzimba amasomero ago ga Buddo ga Gayaza gani nga bwe tugalaba ne bwe kyajja ku saidi ey'abasiraamu nga Ssematalo owookubiri awedde ne batandikawo Umeya amasomero ago ga eya secondary yasooka yali ani Kabukungi then Kibuli Nabisunsa era gavumenti ng'eteeka sente mu masomero ago kati Obote bwa nationalizing amasomero era yagajjira loan tulina loan bbiri eyo loan yazimba amalwaliro 22 era waliwo loan eyazimba amasomero naye ge bayita ID what ago amasomero ga secondary agafuuka college kubanga baddira HS ne bagijje Makerere University ne bagireeta mu secondary schools buli lyolaba college St. Mary's College St. Mary's College government loan eyo so yes foundation body esigala nga foundation body ne government eyina amaanyi eteekamu nnyo saamanya oba okuba asaaliwo oba Obote mu ku nationalizinga yakikolanga nakivubo pronouncement oba baayita mu kuteesa naye nabo baabyagala bw'osoma ebyafaayo bya wano ebyenjikiriza Obote yakola pronouncement n'agatwala by decree oba by order ye teyabanga decree naye nago gaafuniramu ddala era olaba ebintu bingi nakati ebikolebwa in fact ennaku zino ndozo bakyawedde ezo traditional schools z'engambi ate baddamu era ne bazigirayo looni kwa zibadde zikaddiye eziddaabiriza era Masaka Secondary School ne St. Henry's College ezo zo kubambadde nzirambula kumpi buli lunaku zifuniddemu ddala so naye tumaze ebbanga wano mukulu Kibazo nga twemulugunya nti essomero nga Seta High kale oba Seta High kinene nnyo amasomero ga bulijjo amalala aga private agakola obulungi nga gatwala fees nyingi naye nga tegalina muno gwa nusu gwa muwi wa musolo gwe gagira ki n'amasomero aga gavumenti oba gavumenti aided oba public oba ki nago nga sente zezimu naye ate nga gavumenti egateekamu sente nga twebuuza nti enjawulo eriwa kati gavumenti neewulira omulanga gwammwe gavumenti negamba baze ennaku eziba bakoshoni nga temusukka wano temunya mukyagende Museveni ndaba buli mwaka ne Dr. Mihingo babagamba naye nga bali baba banampulira zibi so nze kyensuubira kino kijja ate era naye mu masomero agamu mbaddemu okwemulugunya ku bintu engeri y'enkozesa ya sente ezo nze nsuubira kino kijja kuyamba naye kusaide eya church nga njebaza omwoyo omulungi gwe tukola kubanga yateina amalala mangi era agataliyo agatuweereza naye engeri abamu ku bannaddiini gye badde balwanyisa bonna basome ate batya sinagamba ku mukulu oyo naye eryo gye tutambulira eyo ng'olabira ddala munnaddiini oyo ayina bw'adiiringa n'edimasita ku byabwe endiga bye zitamanyi kati kansubire nti n'ekyakibishopu akigira ki nti n'ekyakibishopu akimanyi kuba nze ndaba kino kigenda kuleeta kwongera transparency n'okulabira ddala nga for example mu masomero ng'aga bonna basome kiba kyeyongeramu amaanyi then mugana aga secondary waggulu abazadde obutababinikanga sente kati bwe banaagambanga nti $5,000 jijja kubanga $5,000 ekirala te kibazo ndowooza okyasomesako oyiye oli mutashami institution muntu w'ekifaananyi oba ng'ogyeko biri nti babanga abakudictatingira naye era teri ali independent ku nsi muntu w'ekifaananyi oba institutions ez'ebyenjigiriza eza gavumenti enkola nga Makerere eno enkola bwe yatandika ddala mbi nnyo bwe tuba nga abakigezesa Siraje nja kudda Siraje omanyi ono kize Siraje yali board member ekibuli SS siwoka negaba ne ku school management negaba St. Denis sebugwawo naye ndowooza obuzibu bw'otunuulira
St. Denis kampe example ne Sebugwawo zafunanga obuzibu bunene nti St. Denis eri Catholic founded ne Kibuli nayo eri Islamic founded nti twatuukanga ekiseera mu third term ne tugamba abaana b'ekisolo nti muddeeyo mubeere mudde nga budget eweddewo St. Denis te sente tezikola ki amasanyalaze nga board member abagagga be bakwata mu nsawo nga sente zino government zesindika zijja leeti ate nga zijja tezikola ki tezimala government kiyateekawo ekinene no teyateekawo muti vice president yajjawo yali Specioza Kazibu Wandera nasuubiza amabaati 1,400 nasimba n'omuti teyaleeta yadde omunwe n'ogumu ne eventually ndoza baba w'ekizimbe kate kankubulire tewali kizimbe kya gavumenti awo toilet yasookawo nze nagizimbawo nga Peter Musidi nandi minisita wa works ewakijjambo mu KCC ekizimbe ekyo twasaba looni twasaba obuyambi mu World Bank ekiriwo ekya kalina omwaka ogwaddako tebakituwa ne bakituwa the following year ne batuweerako ne toilet okufuna sente magandaze ekyo ekiri ku kkubo ng'owita ku Cape twasaba kalinaali ekyapa ne tukisinga mu banka ne batuwa looni ne tukizaawo kaakati ate awo namalawo emyaka endowooza 6 ne ku St. Peters ne Kibuli ne malawo myaka ab'Ekibuli bo nga bagamba nti musasule abasomesa ebirala mitulekere era nga sente zaawo size za bulijjo ne performance ng'ogikola ki olunaku olumu twali staaka yadde waliwo sente nga ekisulo kijjudde kyabawala tetulina kisulo Katonda n'atuleetera nga tuli mu boardroom ab'MTN ne bakuba akantu ng'akagwa mu kisaako awo mu compound ya Kibuli SS ne bayita headmaster bamukole ki batuweemu sente twagenda okumaliriza nga tuconsultings omulangira ne batuwaayo $6,000,000 ekizimbe nga kiri kya 5 deni nti nga access eri okugenda okufuna board member ng'okinene nnyo ofuna $5,000 ate ng'olina okuteekayo senga wabaawo ebizibu board member Ekibuli nga Matovu ajayoza aba board member 17 bajje 11 bakyanjo tebajjanga Kalungi tebazze nga nazino muzitematema nga meeting eggwamangu nga n'ebizibu mubimaze mubimalira wano mu committees wali mutwali dakiika 3 nga mulyanga kati nga tewali buzibu naye bodda ate mu primary kyali wasi nti St. Paul Demonstration School eri Catholic founded Kyasigi yafunako olumu nga baagala okuzimbawo ebizimbe 8 Fwaza Kikulwe n'abagamba nti ekyapa kyaffe tukibawa tubawa photocopy ebizimbe ne babitwala ekawempe kusomera eddala kati finally ebizimbe byagwa Kibuyaga bwe yatwala ebizimbe kyatwalira mabikko okunganya ba MP banne bawini byanyima baani ne basonda asbestos nakati ekyaliko ku teachers houses teddangawo bono basomeseza abaana aba one of my biggest disappointments eri wano Kyambogo University wa Professor Eri Katunguka until now Kyambogo University ine ebizimbe ebina asbestos ne Kyambogo College School in spite of the red flag mu division yonna government ina mu city school emu eri kansangaawo ate nga n'agasigadde simataka gaabwe simbagane ne bannamawulire Charles kati ekizibu kyo kyekiriwo what's your complaint? Me, I don't have a complaint. Kibazo ku bintu bya education n'amasomero mbadde naawe bayoza kugendera more than 20 years sunkumanyi oli wakutakula museeriyo beyond the nuclear so ina complaint kati what is your complaint? You see Uganda Revenue Authority kyagala buli kanisa buli keereza ne buli muzigiti iteekewo agent nize muteeka ku kabo zigende muki mu URA zigende mu treasury aho Uganda wejjo okutereera. You see like wano usanga abakristaayo, let me use the example here where we tulikati abakristaayo beekolamu omulimu ne bazimba
bwano tulina yo kanisa bbiri two powerful buildings Ntinda ne ngamba bukoto St. Luke no bayina ebizimbe bibiri waliwo kanisa yaliwo ekizimbe kyaliwo katabazimba ekirala give them another 10 years bayinza n'okuzimba w'ekirala but bagambe ntibazimbe eddwaliro they will not the same community tejja kuzimba ddwaliro but the same community ejja kuzimba church ewaffe woyise omulambo bagusabire tebajja kuzimba ddwaliro eriyambo munaku but why they have tried mubyalo kati batandise okubeera n'obukilinics average treatment of malaria ewaffe ku kyalo is 7,000 ku 10 nga mingi. Yeah, so that's what I'm saying. So my sister singa kafadda singa kiri kwabo. Now you find private clinics ziri cheaper than clinics eziri ku kanisa. And yet ono mukadde obomuga nagamba story of my mother twamwesuka very white na nze nsona musuka zineza white ezo za Yesu yena astwana azwa reverend yewa ojala umfariso guja kumala naye esuka ezo za Yesu really I can't sleep in white bed sheets. You see, so the peasant muchalo yeba abatunulira church eno abagitunulira one with God and two emuyambe but church wecho echali it's not like that. So we point number 2 wenkulidde tubade tuzimba amasomero atalisa nagisanga that policy during UPC time nga mwa abantu kucha nesomero linasomeramu Rweshama primary school lyali mu church P1 I think and P2 promotion nga mugenda mukayumba musesero dot mwakola penitensia now it's a public school bali twala I think ngali ingera P3 by P2 government were twalira so the policy was mu community ku kanisa ne kukerezea muzimbe somero and education nejanga ya approving nebongera class so you at P3 bwemba magala P4 muyino okulaga 1 muyina abana muyina ki ne babongera class ne baba omusomesa so those schools gemulaba gali ga abantu. You see this church eyogera kati eyogera as if it's like a company. No, it was the community. Kakati we gali are they serving that community or it's exclusively for another group of people? So bobogamba nti boba bandukula government ku policy of the law because the law is revenue yonna eya government mweri egene mu treasury. That's the law. So either are you part of government, are you part of public? Bobango otoli part of public agamuye ngogano they will not require but if you are gambo ya bazungu bataniselo nankalo gezgezi wa bazungu if you are part of government, if you are a part of public gezgene mu treasury and do you also operate on licenses by the way. Can't the state deny them licenses? Okay, we government kanisa tugenda cooperating. What happens? Ubikirizi ampuliriza gasimba ganene bannamawulire muwanga ng'okwata omuzindalo omanyi I have a more simplistic solution for this. Ekisooka nali e Rwanda emyaka giwezeeko bwe nalambula amasomero e Rwanda mu 1996 nagenda e Kigali nga waliwo amasomero agafikkawo ku mulembe gwa Habyarimana 96 years nga aba privates bagataddemu center. I still remember Rwanda International Academy RIA nga bonna gye bagenze. Paul Kagame had a radical answer to the wealthy. Yazimba amasomero simanyi ku commune obewe commune che yenkana na Muluka oba yenkana na Gombolola I don't know. Ne yazimba amasomero ku what is described as a commune. Nagawa level nerinya mikwano jange bava wano Kampala ne bagenda ne bazimba essomero
bayita green hills oba green something batwala wano abasomesa okuva wano nekinga bebayina the choice parents bagenze ejo late 2000s Kagame project ye bwegguka across the hill bano teyabaggala teyabanyega abantu basenguka busengusi ne bagenda in the public schools bwe basenguka amasomero ga convertinze one of them is now a factory nebadde processing bintu ngeri exporting because abantu bazuula nti government ekoze schools that work in the early 80s Daniel Toroitich Arap Moi yazimba amasomero across Kenya aga government sijukida sometimes I confuse them whether they are Harambe or Umoja schools naye yagazimba nga Moya azimbe somero okuva ku standard 1 okutuuka ku standard 8 ng'abaana tebaliimu naye ng'ebizimbe weebiri requirements weezirina buli kimu abantu ne basenguka gye baali mu private schools ne bagenda so my God olwaleero I'm thinking this is a simple solution Mr. Museveni ne promise ya primary school ku buli muluka secondary school ku buli gombolola if he actually did and equipped those schools he would not have a fight. What is the equipping? Because equipping is the teacher. Yes, the teachers, the laboratories. It is, yes. Because ebizimbe webiri. No, look, but Kigezi College butobere jeri. Egenda kugala. The Kigezi High School makobere batandise rero. Why? Kulwacha abazadde mu bitunde bitabatwalayo bana bawe. It's because the software, the teacher is where the problem was, and Mr. Museveni has failed to fix it. Kakatu, these religious schools are basinziro kutunyaga, where they get the best teachers. No, but the second thing, they also take the best pupils, the best performers in UNEB. So many the best 5. No, the most top. Information ngenewa muanga. By the way, netaba mu lukiiko era olwasookera ddala n'ekinsubira ndowooza kigenda mu maaso gavumenti erina enteekateeka ey'okuzimba public schools eya primary mu buli muluka n'eya secondary mu buli gombolola amasomero gaabo ebyo ebyokuweza nti ate ga kirumi mp 2 gwe nteekateeka tebikoma mbadde n'omukisa this is ne report ya ntebagisoma nabadde parliament ya debating mbadde ne omukisa okutunulira mu figures both nga nkyali mu budget committee now as park ezimu zenteekako nyesera education sector ne health era olaba nga tutambula ne mu malwaliro one Peter Nzai agree with Charles nti the religious bodies are betraying their communities. It's not possible a church founded school like SMAC omwana nafuna max ezimutwala SMAC n'omusosa ku bank slip nga mugezi nga mukatuliki omwana mugezi mukatuliki ngoli gwanyumya eyava wano mu Kisenyi nafuna buna nagende SMAC bamala okufuna ekifo ku boarding kwali okwadimitinga basoka kuwa bank slip n'ogenda osasula bw'oba tosasudde toyina kifo ng'ekifo and it's a religious founded school. Waikiro jango oli Muhammad ngoyina bank slip ngoyina mukaga nesiraja bagayi ndiko yali ku bodi kaifi mwakana za katwale romushana Waikiro janga ngoli musamiza nti tukoma kati points 5 ngo mukaga tumutunda kawempe kati wange nafuna 8 nga ndiyo kugenda naye nga kangezeeko naye nga sagala nagenda kutumira headmaster n'ensimba line kasakwetayo naga nti goli gwe nanyini isomero ate simba line bajja kungoma kusoma jja tugende ngenda okutuuka mu headmaster nga mulimu omukazi ali mu sharia naye nga asangula amaziga akatama n'akajjawo n'omwana n'asangula n'enzigalawo
Bana biyingira konza abyenda batebi sizagala biyingira. Nansindika naggulawo. Omukazi namugamba nti Haji onyimye essomero okuba siri musiraamu. Namugamba nti neji tukutunze basiraamu nkumye lwakuba obonero buli mukaaga tukutunze kawempe era mu basiraamu. Kati bwavaawo nangamba ononye ki board member konza salamu alaykum nze kutolera ku salamu. Nanga nti atayinza kuva wuwe. Olabe omukaaga kabe naye atenzo waaki nakubira deputy naseka nenti musekeera muntundo ba muntunda wa muntunde naga tugenda kuwa condition emu tuli obliged okuwa buli member wano kifo kimwe cyane omwana tujja kumuwa condition nti one time bwata performing omutwala nanga nti genda osasule kutuuka wa headmaster nanga nti sokoleteza school fees yakusoka kusasula bank slip wala abiri ne mugaka ngenezi nonye saka naga gendo kitegeeza omukulu ekifanya kigaba mutaya nanga nti abiri galete tulina board member ngenda zisala ko kiriza nti kati gendo the basic is walino okusasula ye above all no mwana we hadn't performed like the other lady kati tumaze okugabana akasente mugamba musajja dyako sente zaffe naga nti Haji oli mubala kochi gendo oli melody so sibyenkana kakati Peter our religious school wizatuka omwana wa catechist ngomuzadde we alwadde catechist mu church nga talina sente tasobola kugenda tajja nsambya ne muganda wa father nga alwadde tasobola kugenda nsambya nga talina ki nsimbi n'olwekyo those communities mbadde mbagamba botunula mu concept yaffe ya kakungulu ko yazimbira kakungulu schools zaali kunoonya buli musiraamu asobola ng'ayina amagezi asobola okufuna omukisa afuuke ali competitive mu Uganda nga tebetaaga affirmative action okumpita wano tumpise nga Muhammad wampise lwamuki lwa mutwe gwange. That was a dream. Era nze ngamba reka tugenda kutandika omusiraamu aliwo anasomeddwa sisituka koliseka amba mbitwenga vision ya kakungulu sisituka n'omulala agisome nzize kutesa nero yagade omusiraamu someddwa kutesa tebajja kuwa ensonga z'okutesa bwe zituuka nga tuyita bachalisi okategete baba bataleka hajaliwa ye contribution ye mwajikiririza mudye yange haji ebagulirawo meeting era nza senyegenya era bamanyi they know that nze sisoma dua kakatebe dua nze ndota mutokola ki kutesa eyo ye yali vision yani chovula baffe batujja kateregona manye baffe kati batujje eyo mu byalo ne batuleeta ekibuli oba sente tuyina oba tetukola ki tetuyina ne tusoma. That's why kibuli yebadde na MP b'ekitundu ekyo for the last so many years. Eyo yali vision kati olwaleero basesetukawo bangi religious institutions ne zidda purely commercial kakati ne zibeera n'obukuusa ne zituuka nga tezisobola kweyimirizaawo naye nga zisasula sente nyingi ne ziga gavumenti tuyambe essomero lino litwale gavumenti betwala nti nate sebo botwala balo bingo okufuuka gavumenti aided school ne bano bempi naffe ne batukoza the process nzimanyi egamba zitwale one litulemeredde tesobola kusasula misaala tetusobola kukuna kuki tesobola kuki ne litandika okufuna nga all teachers abasinga bona not all nati chenga no mu concept y'abano ti abasomesa bonna gavumenti bo ebasasulira oba not all ekyo kyamwe naga nti omani kati tulina PTA omwana ngeri asomera mu ssomero erimu netunuulira ne bempera oba tunuulira nga baleese ebintu nga sente za PTA biki mpitirivu obuki kati nogamba nga government aided school by mark esasula almost the same as Seta High School
mu school fees azikitende ate nga twakuwadde ezaffe ez'omuwi w'omusolo kati gavumenti nebagamba nze nno mbadde n'olutalo netukana obagamba nti why do you put a policy ti abaana bonna abajja okusoma babeera boarding school naye n'olutalo lwaffe neGombe secondary school mbaga nti no kyekigaana omwana omunaku okusula ewaka ewuwe nemutamubinika sente zino za bisulo najja nasoma nadde ewaka abantu twabeeranga mu community bagana saga kuneminga sikungambaga no you can't lock a gate kukumwana wa community nga kana afford eza tuition zino entono ne mubinika lwa bisulo open it up abana baffe bagende bakole ki basome. It was a tall order. The consensus yali kubirala ngambaga no you can't afford to lock Kibuli to a community yetoloddewo because yagala omwana yebake wali. You see the concept. Oyagala Romushana yebake wali musomero. Romushana ngali neighbor. Neighbor we somero lye Kibuli. Owe ya Simaka. Omwana we yebaka wali musomero si we waka. Simply because omwana na bisunsa agenda ave banda ali ave banda agende na bisunsa atasore mostero but Mwanga just hold there and those are religious schools. Yes, and that small innovation would be balance. Tusasulira mu masomero agasinga tusasulira kusula kulia swimming pool comfort abazadde ate abazadde be babi demandinga ne bajja twagala gundi twagala kulya a progressive thinking school ngenjumira community yandibadde leading away that's what is the religious foundation nezigamba fe we want a mass school nenga quality ngoyise nze sigamba ati mtu alaba taise I'm not advocating to man taise gende Kibuli gende Simaka no even in the university believe angako Mukayola University. You see you can't be a religious school ngokozesa erinnya lya Katonda n'ogaana omwana ali average because you know the best teachers and the best schools. Why don't you want to improve our average? No please I know bukobonero 12 naye muleeta omusomese why do you want abo bunabo? No amasomero agamu kigakoze for example kansoke nkube kano Gasimbagana ne bannamawulire Radio Simba kati oyo leg ewedde the second leg ye joko ya government ye joko yachi ya government beganti eyina whether essomero lya UPE oba lya USE oba lyachi nitutuuka bemalo one nogamba essomero liryo olitutte tusobola kusasula basomesa bonna nolekawo window oli wayitirawo okola bwoba olitutte take it in total foot the bill. Okay, bebava okwo ne batuka ku byetaagisa. Just hold there. John Taliwa ne John ayine somero gyali board member. Out of 100 I think and 20 teachers bebaina ku somero government ebasasulirako 40. Kakati twebaza nti gwe boli tutengo tuganti onosasula abasomesa. What are the teacher needs kwagamba abasomero lyetaaga abasomesa bameka nti bebano please pay 100% ne batuka capitation grant. Capitation grant ye tambuze somero kula choko government by the last budget auditor I looked at esasula nusu omutwalo gumu mukasanvu paya ku primary school per child mutwalo gumu mukasanvu paya naziza nti tamu zili 3 basoma emyezi 9 divide by emyezi 9 nenziza mu week nenziza per day it's less than 100 shillings per day per child. Okugulako ennoni ogulako biki and nenkola figure nokusaawo omuddo nokola biki. It's an absolute joke.
that money cannot run a school. Obali ya government obali ati kati debate esinga obunene bano we babafunira nti gwe zootuwa okuddukanya essomero can't run a school to this standard. Ogamba nti olitutte naye gwe kyotuwa sebo kyotutte intervention ye eri mu basomesa capitation grant eganye biki biganye nyina obuzibu kati okusanga amasomero gafune a lot of aid funding ku major infrastructure ngeri still funded by government. Bimanyi kati babadde ne centers of excellence ne bazizimbira hostels beach everything but still mulimu building fund. No babuze ne zimba chi. I've been asking them in a zimba chi no ministry tell me why do you permit this in school? Nga tebaina chi answer. Kati government nga tenalizing a capitation grant ku secondary school. Ziri emitwalo abiri mu something. Yes. Secondary school that has extended to university. Government since Romushana nga chatu leading Makerere Munide schools 4,000. Enkumi nya zesasula mu university zoka. Eno jebaita scholarship ya government lukumi mwebyo. Mubitwano bino zebarwanya mu district lukumi mwebi mukuru Museveni akumendagana twatesa when I was president that is abonja kubalika for we ali agala kubajjawo sebabo 4,000 across the university nzabantu je bagenda mu debate nti tutwale n'abataisi because omwana wa Romushana no I don't believe in that. Omwana Romushana baba fuye ku mwana we nagenda nasoma nafuna government scholarship ali deserving buli omwagende waja nze sirimo yo debate nti funayo abatase bulungi obateke ku 10. The question is temusobola kubeera myaka 40 years down the road nga mchasasula abani 10 meka nya across Makerere omanya abantu all public universities how many state house because abosiba government era Museveni president yabanga kisuse yena atandika state house na ebimu ebisinga okuluma Katerega is government to fail okukozesa scholarship zebatuwadde ebweru. Very painful. I had an audit report nga tulina scholarship abaana baffe okusomera ebweru full scholarships of almost 3,000 nga bakozesako 30%. Peter nga bakozesako 30% ku Algeria nga bakozesako 30%. Manya zimozi olusiziba ne mu maje zisiziba muki mu petroleum Beijing. This Ministry of Education the report I had have just looked at it. The report jenyina nti scholarships zebatuwange gwanga ministry. Okay, it's on. Let's move toward this conclusions generally. Yes, government are on to with amendments. But the larger issue, kinicho government unable go twale obonero bonaboka. Abazeyo 4 in 4. You should be forced even to take second grade. Neyo semaka twale ko muna half, then in second grade na yo twale ko ne third grade twale ko. But all kids should benefit from the best teachers who are paid by government. Yes, kati teacher kinacho kinamo obuzibu. Building a country is like a wheelbarrow. Wabao ba wheelbarrow pushers na babera mu wheelbarrow. Beba pushing iram. That could be an elitist from a politician. I've never believed into developing a by just sweeping. Failure yo kyali sigo omugezi Katonda gwatuwadde. Okutakola kituufu. Mwagalwa ekyokulabira ko tukijja maji. Amini bwakubwa ne bagamba nti batwala bakadeti emunduli. Ng'omuntu yalina okubanga yatula senior 4. Nene wabaawo aba olw'ebyembeera gye twalimu nga bali tebalina senior 4 nga patule kuba babadde mu kulwana nga basale ne babasalawo ne babakolera eyabwe ki ejjinja naye ekizzeeko mu ntalo ze tubaddeko abajjinja ate baafuuka best
mu command ne mu kulwana okusinga era be bakwata Kampala. That one I have no problem. Tukwate abagezi tubawo opportunity yabo ne bali tetubasula tubawo opportunity we bajja baleme competing. You cannot mix the two. So nze awusiriwo kati ekyo kigwa. So just look and see mufairinga mutya mufune scholarship ogenda India muwanga Kivumbi and these figures ziripo stressed in the Ministry of Foreign Affairs report ne mu Ministry of Education report. omwana Muwanga Kivumbi omugezi Butambala teyajjayo bonna because yaleta ina teacher and books. It's not that teyali mugezi. It's because there was no access to a good teacher and a good book. Why? Byonna biri kibuli Jobado yogerako. So I don't see anything wrong na kumuwa that. Yes, Peter. Yes. No, for me, my campaign. You see, my campaign. Where I differ. Peter, Charles, our campaign should be, and every child should access a good teacher, a good book, a good computer. That's where the campaign should be. Not an affirmative action. To what I say. Really. You see, Charles. Singa over in a primary school. Wabano. Baita obugoye. No Zimbabwe primary school nga nungi eina buli kimu no Zimbabwe secondary school abana bebugoye tebalina nsonga lwaki bagende Gombe. We are discussing about the dead government. Peter, we are not discussing we are not discussing about a functional government nga UPC. Chobora nasobola okuvanya mufula because nange nali nyina good teacher ne Muwanga Kivumbi yali ayina good teacher fenanga na English course. Nze mu primary school mwe nasomera Gombe Yumeya. Basajja naku nja kugana abaliwo. Basajja naku lubega ono ali mu Education Service Commission. Bamu wa headmaster Gombe. Nga ina abana be abawala abalenzi yabaleta mu Gombe Yumeya. Nga headmaster. Ngakulira akulira doctor dwairo lye Gombe ba secretary abana baabwe bonna nga tusoma nabo mu Gombe ki Yumeya. Era ni tusoma nabo nga bayina that today Katere Gono tasobola yara dise waffe tasobola kutwala mwana we mu Gombe Yumeya. Tasobola wadde ganti kino kya government ka kitesti ina mwana wa tasobola nange sisobola MP nange MP nina mkwano gwange nange ndi MP sisobola ganti omwana wange kakati kamutwale mu Gombe Yumeya. That is a crisis. That is a crisis. Emu ku bizibu byabwe bamuweereza mu ddwaliro liri ku Kampala Gulu Highway sijja kwogera specifically but wakati wa Kampala ne Gulu kati bamubuuza ne basajja jamwe lwaki temubeererawo nangamba kibazo ekisooka nina okukipinga family Kampala sigenda kusitula family njitwa konzerwa nangamba teriyo tusomero gwe twali tukusinga because yangamba bluntly gwe nali nkusinga obugezi mu ssomero and it is true nti nze nsomye medicine nti gwe omwana wo oyagala asomere mu ssomero nzo wange ngende naye teriyo masomero teriyo amenities teriyo kati nzo wange muteke disadvantage with that. Do you know what it has caused? Every government worker up country is a tourist. Ajja kulwa kubiri na dasinkane ku baana be batasobola kushiftinga na somero lye teri asolayo. And do you know ekitegeeza omuntu okujja kulwokubiri kulwokuna ategeka kutambula kati tegeza kolere nakutumeka bili. The other disadvantage evudde mu fair ya government school, one major corruption munsi eno kunonya fees ku educating abana babwe mu masomero amalungi. Bulungaga nti nuwanga asomereko waro omushana nuwanga asomereko romushana asola agenda kulanga romushana tayina duka tayina chi nayo wasomenaga yero omushana akola chi okusomeseza eri naga nti enayi ganti wano sonse kawano nuwanga ajja kusoma kakati the same crisis go to the university. Peter betwakola audit yagwa kanjugire kwegwa kwa matekete kanjikiza kwogera kweno betwakola audit yagwa twesanga nga all the money that is raised in private sponsorship across hospitals is just 24 billion. Answer kuchembadde njogerako omwana ayise mu second grade third grade okujja kibuli gana amasomero gamu tukatukozesa modo gamba nogo
ugenda omweni me namba ya minister ngagamba no gunayogera nayo mwana okay waka wange gwesijjo okwogera yanshokinga ng'omwana wafunye butano ngamba is one of person in my office ngamba mba wa speaker tano wetaga speaker ati nze nkubulira mba speaker mwana wange njagala agende mu ssomero sijja dyogera bajja mutegeera njagala kagende mu ssomero omanyi speaker inayo list ye jaweereza speaker of parliament sending a list sigamba no and I tell you kolaba chobadde wakanya but andi muwanga kati the pressures amasomero gali zegayina otuuka nga officially bakuwa abaana 12 naye ng'ogenda kusiba n'abaana 3 Peter, bino byonna byolaba private sponsorship mu university mu hospitals nabiki revenue evaamu total revenue out of all those universities is either 24 hospitals. Zino zonna marago referrals. I deal with only referrals. District hospitals is dealing anazo. It's just 24 billion. 24 billion ye revenue. Osanga eddwaliro nga mulago ligamba ti mungambye mufuna billion 3. Why can't government match you with 3 billion? Nejawo bino mujemu bino gamba ojja kutta ebyeki nebagamba how mugenerate mufuna bilioni 3 government ebawe 5 kino kiveewo benakiroza ku parliament neda sabo tekisobola ekyo gwe byogera zebakuŋŋaanya zigenda direct mu you are telling me you cheat people you cheat people naye nga tozikuteeka because motivation kyebali bazitwalira waggulu bali baagala kuzikosa sauce you get now you be malicious now is kufeel so kakati nebagamba how human awe nga you enter a government university before you are touched by a consultant hospital osanga kadirisa ka banka nosanga the whole flow they on standby for some family njimanye eri wano by now VIP Mulago Women's Hospital VIP no delivery million musanvu naye ate waliwo ne flow etakola standby no true ensi zonna ate saga tubeere peti ensi zonna zikola no not whole floor zikola reserve for a president in case of an emergency. That's national security. No. Actually, no America. Actually, babeera ne military hospitals with the best facilities. Never reserving a section. Why don't you? Never guarantee. They are building in Mbuya. Please. They are building in Mbuya. Zimba, you can get a building, a safe house, and equip it. Kwacha. Mbuya is just color outside. Inside nothing. I've been there. Nze mbadde mpitawo n'entendereza. There is nothing inside. Waliwo tewali kintu neki. Naluli betwali tugendayo. There is nothing. Waliwo moga. Gentlemen, there is nothing. Naluli twali tugendayo ne baleeta twasanga excavator zirima. Nabuuzizzaako sinabayita. Ne mbagamba tikakati nzijayo. Ojja kusanga inside nothing, zero. Tewali kikola. Kakati Peter. The failure of government to have affordable quality education, okay, and health facility. You know, buli kimu mu Uganda. At the end of the day, people are human beings. Bukola nabo tibagenda kulabanga gwe. Peter ogenda mama wafa nga yalina access ku sente z'eggwanga. Ajja kukola ekisoboka kyonna as accessing. So the major driver of corruption in Uganda zibadde one, our failure to have a sound housing policy. Okujjako pressure nti kazi katerege omukozi wa gava we should it be you to take okufuna ozimba toilet ino kunoonya 5 ku 10 somewhere you should enjoy a mortgage over the years during timing oberenga you own a home because you work for government. That is possible because on an unpredictable income. Therefore a company can have a buy-in
ne kati wane waffe ekyo kyafa. Everyone wants to build a house. 2, one wants to live a healthy life. Ekirala buli mwagala omwana wakole ki asome. Those 4 ne be muba muyina potholes ne ba muyina ebirala ng'ebyo mubifixinze, you can get long way okuyamba eggwanga. Ampulirizaga simbagana ne bannamawulire wenzirira eri ewoli mulirwana Paulo nti we are sorting out a basic education. I don't know about university. By the way, I don't know their access to university. Those of you who discuss Kagame and Rwanda must answer question. Do we really have capacity to govern these big states? Tugujule. Because Kagame Gomogerako is the size of Great Mpigi. Mpigi enkadde. Mpigi enkadde aliko ne Wakiso. The whole of Rwanda is the size of Great Mpigi. Maybe effective states nga Luxembourg nga Belgium ziri effective lwa size. Today Europe, Spain, Belgium, and how big are they? How big are they? Now, with your incompetence, do you have capacity of governing amawanga amanene structure where you have one man at the top? No, the problem is the people. No, Nzembabuza. Katibuka ni I was at CB Congo ya Ghana. I was at Sudan. I was at Bulange. Bisera ya COVID. Eri tumwine nagenda ku TV. Nagamba curfew means curfew. Na yimbulu yimba adui akaija siko tayari nalabuli omungadduka nadda yeka. So if Tumwine was Uganda's president, nagamba tiwaba wakasuka kasasuro mu mwala, the people wouldn't. So here you don't have leadership. You don't. The problem is lack of leadership. Yes. Nto ina population eno join eno yo. Ya mwanga chivume bo jitwale Germany. Within a week Germany will be like here. No, so Peter, as we drop at Tugambe, big African countries. No, big African countries. Tell me if size is what matters. Is Congo better off? Isn't Ethiopia governed better than us? Is Ethiopia better off? Some of you talk about Ethiopia. Have you been there? Yes. Nzembaddeyo. Ethiopia genda ku wananchi wa bulijjo. Nanti kugambira sagala kugambako genda ku life of wananchi wa bulijjo. It's as poor governed as any other. That's why Ethiopia actually is a failure. Ethiopia erema to govern itself Eritrea nejivako. It is not a success. Ndoza yakolera ko training mu Ethiopia. Twatusomanga baga colonialism yayina ekirungi. Nga twogera colonialism bibi byerere. Naga yali atuse ko mu rural Ethiopia. Nti ate omanya nti colonialism ampulirizaga simbagane ne bannamawulire. Katerega. Nina umeme. Watch wampera ka message sente wezigenda mu treasury it becomes a government revenue. Yes. Baja kwa bako kumoroka. Yantu bulijjo bagenda okuba consecrated betagaze moroka. Bwezikadwa ne basabira omukulu nabawa moroka. So if they want more cars, they should let schools go to money to the treasury. Katerega, comment actually kantandikire wa muwanga nga sinagenda wa Katerega. Umeme ndabye variously tutaminatinga kati umeme endagaano ndoza wetutuukiranga lumu UEDCL yegenda okubeera nga ekutta amasanyalaze. Wabaddewo a lot of debate. Nalabye auditor general ng'agenze wa speaker nga mumaze okuyisa looni ye audit ye yagaye nti kino kyensanze. Manyi abawumeme ennaku zino babadde badduka emisinde nga balina establishments ze bakola, balina ebintu bye bakola, ba making sure nti by the time the due date arrives bali at a certain threshold. I thought, and I want to be corrected, government teyalina kukola interim audit nga tenajja wammwe kusaba kwewola sente ekyo kimu. Why do we seem to be running helter skelter?
kiringa ekyatugwiridde because we've been quote unquote eno process yatandika emyaka nga 8 emabega even without an official okay emyaka 2 emabega bwe twayingira endagaano twagamba endagaano bweggwako ebyo byaliwo n'emyaka nga 8-7 emabega bano ba Ramadhan Gobi ne banne abaali batuula mu kikunsu ekimu batandika process omukulu n'agigula nga effectively batandise okwexitinga umeme. How could we have come to the end line nga tufaanana bwe tuti? Nja kusosa ku byangu sijja kutalika of course parliament was a let down ne payments of this nature buli tuba mu election towards election just study kategona abadde mu mawulire okuva compensation y'abasajja balaba yani y'abasajja balaba zani buli towards an election and this is the question you must ask dubious ebintu tusasula ebintu ebitategerekeka. I keep saying echo ye cost gituwadde obuta opening up how we raise campaign money Peter because the actors banji new today banonya all ways including a president how to finance the forthcoming election. Ona bibaddemu manyi abamanyi byabasajja balaba is huge here tayogerwako naye for long bulu twatu gwenda towards election onoonyayo era ojja kulaba towards election yakalwa akajja twafuna payment ya Lubowa hospital netazimbibwa ennaku zino bagizimba naddejo mu finance committee nga balina payment schedule endala ngeri yaggwa kolanga nti mutubulire cost ya Lubowa hospital finally egenda kubeera mmeka kati ekyo kiwedde. Secondly Peter nali wano Lubowa hospital kinya tuteekayo ne omajja bayita akatebe Peter nali wano nembaga nti the actual budget ya Uganda si eno Kasaija gyasomye nembaga nti ekidrivings 71 billion budget 70 trillion budget ye 6 trillion budget requirement etali off table but wetwakolera government wetwakolera budget government yayina payment ya 6 trillion zeyagala okufinancing atyaka day pharmacy ani naye ngeeyo etyo gireeta mu budget butereevu ensi ejja kuba ki enduulu kakati eyo ne batagireeta ne bagiterekera kati ne barezinga budget ya ggwanga to 72 naye nga bo bamanyi nti 72 final ejjabbawa 6 trillion kubanga last year ekyo byofiga twagidiscussinzeeko revenue gye twakuŋŋaanya Peter yabadde 46 trillion last year nze twalina okuspendinga yabadde 46 onolwe enkalu zaali ti omukulu yasasula 48.5 netumubuuza endala wazijjawa nekyo olwokuba tikiri subject of a committee mateeka teganzikiriza kyogerako kati ekyo nekiggwa. So umeme part of these payments now is election fund mobilization. I can tell you it's election funds mobilization. Era trace history ya wano buli twatugenda mu bululu payments ebifaanana nga bino bibaawo bingi ekyo ne kiggwa. Ekyokusatu parliament ng'eggwanga mufunye audit report mwe mugaba abali nannyiniyo mugiyisa mutya nga temugisomye mugiyisa mutya nga mwe parliament temusomye audit report. Sometimes some people took on the speakers of parliament ne bagireta bukolokolo ukitegedde kwa amateeka gagamba nti bemufulumya audit report mugitwale mu committee egistudying esoke mugirete mugiyite naye bagirese ne bagireyinga ku table ukitegedde speaker n'agamba mugiyise. What are you passing? Waliwo levels emutuka ng'eggwanga nga biswaza nga nti no kino kiswaza
because prior abatula oli ina vibe buli omu yali akuba enduulu nenga tutegedde nti abakulu bagenda jisa nga tebakoze eki tebadiridde. So two high time people ask the role of the caucus mu kuyisa ebintu ebituufu ebikyamu of NRM. Baade batula entebe bino byonna ne bakkanyako mu biyise without debate. Kati nga naye ekyabaddemu ekikyamu nga ne audit report ku face of it ekulaga figure ki ndala. Mu kuyisa muno tuyina report mu parliament nti we can easily lose all the money ze twateka Morocco. And this is an audit report. Look what details I'm dealing with it sobola zibabulira. We can lose all the money ze tutadde mu dye pharmacy. In 7 billion so far. When you get bino bo opening kati gena ku audit report eri ku audit ogisome. Audit agama tsede twateka mu dye pharmacy ne Roko zona tulabika tusobola zifiirwa ngegwanga olwa legal few mishaps co-owners. We are battling with an animal called Sobama has been for how many years? Has been here for how many years? Which one? 20 years. Up to now Shudiro abagamba tuina netwamwongera n'endala ku luno n'atusalirako akatundu mu munyonyo n'agamba kano nkawadde Uganda mu munyonyo resort abolaba eyo hole eyo kati Shudiro naye communist resort eyo agamba nkabasaliddeko wano kano nkawadde tumubuuza ku kyafa ate otusalirako otya. To the extent the man becomes arrogant takiza na kujja mu committee nga moyisi Shudiro agamba sijja kujja nowebuza nesi Shudiro ono is very right namwe mukimanyi gwe muyita mukyanga kuba temuyita Sudiru yenye omuli basajja mwite Sudiru yenye kakati ebyo Peter binane bya ezo zonna eza Sudiru junior mutamanyi Sudiru junior oba Rio Sudiru lyali emabega kakati ebyo byonna byonna bijja kati bino ebya umeme yagalo gambe katerega naye alinga lwomshana jeje batiteeka fe oteeka ku dry ground bo babeera mu wet ground. So Peter nga maliriza ku nsonga eno mpe bannange omukisa nti umeme n'ebirala byonna twa rationalizinga rare katerego namanyi waffe. It's the biggest political issue enganda tujiba muzaala kati RDC wayo up to now kuva rare twaji rolling over ministry remedde okutandikako okutambuza okutwala amasanyalaze mu byalo ninge kisongo ate minister yabagambye nti under the interim musoke muleke tusoke tumalirize ebya umeme ziri activities endala tunadde oluvanyuma. The other question is the capacity ministers zina taking on these huge responsibilities naye wagenda kubaawo obuzibu bunene nnyo. So the whole thing tukikola tekiri thought out, tetulina implementation plan, tetulina plan je tugendako ngabo omanyi ebyaffe ebyekiyekera. Problem ya President Yoweri Museveni General Museveni jayina nti amukuba akama n'omutuuza olweggulo n'omufumba bwajja enkerakera ku muzindaalo n'agaba kinoki kasero n'omufuna bwoti mukoona bwoti kyekizibu kye kasero omufuna mukoona bwoti n'akuwa amatuuge n'omuwuliriza n'omuggiisa enkerakera ku muzindaalo gamba tugende mu maaso bakoze bwati ebintu bye omanyi ng'okwata omuzindaalo olumushana binayinza okubanga abimanyi kubanga olumu twabinyumya emabega eyo waliwo basajja bakulu as long as they are not classified waliwo basajja bakulu bajja ne bamatiza president nti umeme yakunyaga nga bakulemberwa Genosale natenga kituufu nti yakunyaga okufa obufinda bye ne New Vision ewandiika era yakola bwete yabakulembera bwe bamaliriza okumatiza president n'abawa opportunity okujja okukola presentation bakole presentation balage president n'abakola bubi mu meeting gye yayita n'ayitiramu ne bebogerako nti banyazi
manya sijja googera wano Romshana jangu gundi atomu ali mu meme ate ali ne muyure nyamaza Rea gundi nawe jangu ne batuula mu kisenge president ngagamba Jerusalem nti tunyonyole Jerusalem akola intro na withdrawing naayita abakugu be omuye mukulula manzaani naayita abakugu bannyonnyole ne boogera oluzungu ne bannyonnyola ne bakola graafu ne bakola batya president n'agamba bali obwedda mbagamba nti mwanziba nga mugaana mubiwulidde bino bali ne bamugamba your excellency naffe tuwa omukisa tukozese boodi yemu tukunnyonnyole bwe bagenda okumaliriza president ng'ataaninze okuva ewaabano abaamuleese azze oludda lw'abali abainvestor tagamba bano mwannimbye mwabadde munnimba. That is 8 years ago or 7 years ago. Omukulu omu yatwalako Romshana mu mmotoka namugamba nti ene mmotoka ya company gundi kati bwe tutuuka okugenda mu company ndala nvuga ndala ye yali akutte tochi nga yannyonnyola graph ne investment mu nsi naani waliyo no NSSF yavaako kati nga ye biggest investor mu company ya masanyalaze at the time kuba NSSF yagula mu meme ne tuuka nga ye biggest n'ayogera oluzungu olukambwe bwe baafuluma omusajja oli yaleeta banne owenda mu nkekeera naaga nti ne bwali ba mwana wa mwana mmwe ne munswaza mujja kundaba kati ebirala saagala kwogera byaddirira but even this that we are dealing with when it was first explained it had gaps. One, endagaano yalina gaps. Two, aba attacking endagaano basalawo tujja kiyiwa kama mbaya kati ne kibeera nga kya losing a logical perspective, a rational logical perspective kyali kya lutalo mwe tujja bafulumya naffe mwatuswaza and that's where we are at. So we are dealing with a fight and the fight has gotten us where we are. Ngenda ku compensation ya umeme yakola memory bill emu ya honorable Muwanga agambye nti Rwanda ogigeraganya ne Greater Nigeria yaliwo ekyo kyasibya Kanabi myezi ne fine 10 ekyakanabi kyali kirala Kanabi yagaa nti district president yakyali the district ye Rwanda by then twalina 39 kati ngeri figurative way ngeringa eyana kati ekyo kinene kizibu ne gundi ona kyali so kugamba no onanyonyodde mu bunene tagambye nafe twali tugezaako mu ngeri yemu ono waganti we are dealing with a dead country nchwa kanyamwe dindako dead government tuli ku government ezilise nga bwefuna omusawo esobola okudda n'okuzirika tezirisa wetolabanga ku multiple organ failure ebbanga litwamala ku lubowa nali nkola mu kooti nga mmanyi emisango ettaka eryo giririmu nga mulimu abalangira ba mirundi 3 abalikayanira nga kesi tennasalwa President Museveni ne bamulanga nti agenda kugulawo kutema evunike nempandika story mu monitor nenkubira Diana ne mugamba nti ettaka eryo sirya mmwe temulina nali nakamukubira kanso alaka kyali sinaba nawandikira Roko nti bamugeza ne mutwala ebyuma byammwe tugenda mu kooti Roko n'ekikeninga nevaamu it took a lady from State House ne Diana okuba briefinga nti gwe mmanyinga nanyini ttaka ali bweru era coordinator wali wano Ntinda ne bamukubira n'abagamba mukkiriza nze okugula ettaka mbawandikire ebbaluwa n'agiwandika nga tagiyisiza na mbaloya be n'abakkiriza president akoleki obwali buswavu later on kyazuuka nti n'oyo eyavuye bweru si yali nanyini ttaka yali mulangira mulala gubaawa kati at the same time court ya awardinze omuntu omulala era omulangira the same controversial land kati bano bonna okubatwalayo bagende balabe sente gizagenda ne babagalirawo nze saagendayo nga
nga munnamawe nagenda ku lusozi awo waggulu nentuula waliwo olusozi bwobeerawo awo olaba ebyo nebikolebwa muloko mayimini mugundi munda ennaku zino tokyalaba sikyalaba senga sente ezo tetwalina dedi omuntu ali mu gavumenti nga muyi ngaali naye bamukubye empiso ani masiki we yavuddeyo n'agamba nti eddagala lya senfuka nditwala netugendayo just okumugamba nti tuwe buwi access sente ezo ozimanyeeko nti zijja naye nagaa kati ngenda nange kuteekako ettoffaali mbawadde nabino okyeva nti gavumenti ogikuba ekiyiso ngaabo bakuba mu nsiko nga nadduli akukubya ekiyiso kyafumbye nga walagi ng'owona naye nga abasinga baafa nga tebafunye access ku nadduli kati ekizibu ekiri umeme abasajja abakola agreement yasooka badduka aba South Africa simanyi baani abagitwala sente zino zigenda kusasulwa mpewo osanga abantu abakola emirimu nga tebasasudde eriyo cases balooya be bahayalinganga nti mugende mu banje nga kati tebasasulwanga bagenda mu kooti abamu mwebali eriyo minister ya energy ebadde hayalinze abantu aba ISO aba defense nti mukwate bonna ababba waya zaki z'amasanyalaze nga bumotoka obwo bupatro butambula ne waya ku motoka nga obafuna gundi esimu nti waliwo wali agakutuse nga badduka ne bakola ki kati bana abamaji babadde bazikwata nga abateeka mbuya bangi benzijeeyo abala mukono abala wani motoka za umeme nga bazikwata sirajo bajjayo ngalo yao bajjayo nga nonze nyamba omuntu yenna ali mu buzibu nga mpita mu mawulire nemba era muyita akimanyi nga mufuna comment ze kakati waya ezo zera bazibadde zikuba abennakola bye zimu ku waya zibabba nankabi otakyadde mugga nti waya zafaani azibba be bawatenda oba tebalina basasula abajaasi waya bazitemye mu kibooko ne bazikola ki ate zigenda kubbibwa nnyo mu kalulu kano akakola ki akajja so obuzibu buli bumu nti gavumenti nga tennaba olaba figa ziri 3 batebereza twewole sente bwezirite nezo zenyini zibeewula tezijja kuddayo nazino bagenda kusasula ghost wali muntu avaayo nti bagenda kusasula kuba gundi njagala kudda ebbanga lyonna lyemaze wano emyaka 2 muwanga. So in this case obligation yaffe ya kusasula figa ya estimate figa ya umeme jeina because umeme yega nti awo no oba eya auditor general. So in this case tusasula where are we obliged? The speaker yagambye eno nga bagirese tetwagala kusasula interest mujise buyisa nga bweri nete wali content siza olubali bayisa auditor general tanajja kubagamba nti wait a minute nze valuation je nkoze ku ground eri bweti. But what's the difference between auditor general ne yabali? Sinene naye nga weri naye bano badde basasula loan je twayisa yali akusasula eri samu ekyandisoose kukufuna auditor general's report. I thought so. Auditor general report nebeera fully discussed neyisibwa government negenda nesaba loan against a figure that has been agreed. Against a figure that has been agreed, then again an esasula. Kati kizibu kyaso biri bitwasoose. Kati ngamaliriza. Kwegambo mwasoose funa sente. Nebo leeta bano abazeewo UADCL. Enjawulo togenda gifuna kuba abakozi bennyini bagenda okukola ki okusigalawo bano banabadde nafuna keesi etololo nga batuuka ku ttaka baagala okuyisawo meini z'amasanyalaze nga bakugamba gwe olina kutwala sente bweziti naye nga si evalue yennyini watogitwala tugenda kukwatagana nani noono awala badde batwala emiti oyo si umeme era oyo si UEDCL oyo transmission bonna bakwataganira wamu babitematemamu mu UEB aba UEB misango gikyali mu kooti tebanna basasula nabano bagenda kwa Simbagane ne banna mawulire komaona Katerega Musaazi ne Charles Romshana Gasimbagane ne banna mawulire Radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira Ahmed Katerega Musaazi Siraje Rubama Charles Romshana ne Muwanga Kivumbi Katerega kakati waliwo ekintu
nga kyalina okuba manyi omushana buli lwafuluma n'akasimu endagaano eyo we yakolerwa eya umeme twali tumaze okujja mu mbeera nga abazungu batukubye nnyo pokopoko mungi nga gavumenti bwetasobola kukola ng'ebitongole byewe bitasobola kukola netutunda n'ebitali tutalina kutunda kakati kirabika abaali bajja okwetegereza ennyo ebyali mu ndagaano eyo tebakikola kubanga mu budde obwo gavumenti okubanga eri mu bizinesi yonna oba mu service delivery yonna ey'engeri eyo kyali kibi kuba abazungu bagamba bibi so oba oli awo twayingiriramu ebitimba ate nga mu bintu ebimu twabanga ba poor negotiators kakati tetuyinza kukaabira mata gayise waliwo ebirungi umeme biringa biri ebya colonial ebyobufuzi bw'amatwale bye tubadde twogera waliwo ebirungi umeme byetukoledde ate waliwo nebyetatukoledde UB yali nnyo kaliko enkonfaininze ennyo ndowooza lwakuba twali ku ON4 yokka kakati ate tubadde twenyanya mu ddenge ebiyiriro biweze era bikyeyongera tuno tugenda nakutandika okusima amafuta tuyinza n'okuddira katerega juzi batugambye nti isimba eri defective kiswaza yo tekola kati ate luli bagamba ne karuma yennyini gye tuzimbye eyina ebizibu ebitayogerekeka naye ON4 yali ebadde n'ekizibu ng'ogyeko eri gye twali tugikozeeko eri ye Nalubaale ani Nalubaale ON4 ye Nalubaale okujjako lwe twaleeta Kiyira ne ziba nga zikaayanira amazzi ng'ogyeko ekyo ON4 abazungu gye bazimba yali egambiddwako nti erimu enjatikanaki ebyolumu naffe awo lwomushana we yatidde gavumenti n'agiziika lwomushana ate neze tutenda nazo olumu nazo ziba n'ebizibu ng'ebyo naye mbadde ndi kukiri nti kati umeme egenze kati tutandise tutya lumuna bankubira essimu ngaliwo ebitongole eby'amasannyalaze ebisatu byonna biri wali opposite New Vision nengenda kati ekirabika nali sifangayo nako biri awo biringa bisatu oba bina era we nawagirira enkola eyogattaki eyogatta ebitongole so ate kizze mu kiseera ekyo nga tugatta ebitongole kati kyetuba tukola ensobi ezibadde zikolebwa umeme ensobi ezakolebwa UEB tulabe nga tetuziddamu naye biri ebyoga nti gavumenti tebeera mu kintu bw'olina kupangisa ba private ne bakukikolera naye se waliwo akantu katono nnyo wano onansonyiwa oli atuweereza mukulembeze naye tayagadde tumwogere linnya naga nti retired bishop nti bishop yawummula message nagirabye nenjigaana okumala emyaka 6 ajjanjabirwawo obulenzi tasobola ssente dwaliro lye Namirembe oba Mengo lyeri musalira ono sebo yatwadde message eno mukulembeze tabanga tasamwasamu kijjayo kiri so naye sebo bino ebyokubba waya z'amasannyalaze siraje byabadde ayogerako kirito kyogera ku mpewo ekyokuba waya z'amasannyalaze kyokubakola ekyo si kyengenda okwogera nze nkirabamu first of all abameme bateekwa okuba nga be bakirimu se umeme ekitongole naye abamu ku bakozi baayo kuba nembino ebyamasannyalaze era abantu batugamba yajja n'abagamba bw'okola bwoti mita egiraki kikola omwezi gumu omulala najalaga mukola bwemuti kati okiraba nga abantu bebamu naye twalina mu myaka gy'ensanvu twalina ebyokusima obunaala olwama twajja nga ba saboteurs ne basima obunaala obwo bwonna ku nsozi kakati bangabye ebituku bya laddu nabano bayinza okuba basabotuwa ku beetaaga okukwata n'amaanyi tulabika tubitaddemu akasoobosoobo kino kyobuuza mukulu muwanga tulina kugenda ndowooza na ripooti ya auditor general
Nyemwanga akugambye nti nga tetunnatuuka kugenda na report baali balina okutuuka ne batuula ne bagikubaganyako ebirowoozo ne bakkiriziganya bino gyebiri actually lwe baabaleetera okwewola baabagamba badde mu ye oba nedda period. Nawudde Mwanga yasinga okumanya amateeka gaabwe naye nawulidde nga Deputy Speaker agamba nti bweba special reporting eno nti eba teyeetaaga genda eri mu kakiiko kwetooloola bo pulingale bebasalawo bebasala. Every audit report ze tufuna report za mirundi ekyo esatu. Ofuna the ordinary auditor general's report eri financial. Nofuna gye bayita special investigation. Nofuna ne value for money audit. Zonna bezifuluma bweziti ejja mukakiiko ne bazitunulamu. Parliament as an institution yekozesa auditor general. They are employees mukozi wa parliament. Bamala okukola report ayina ogireeta mu parliament. Parliament yennyini nga plenary teya discussing ze matter eyo. Kwati ojja kudiscussinga kyotalabye teyabadde uploaded timwagitunuddemu obunafu bwa parliament talisirwa omushana ng'ojje ku parliament ogigamba Peter Katerega gwe head wa security e Butambala. At the end of the day, the buck stops with you. Kubya security. Head wa parliament speaker. Aina obligation okwensualinga nga speaker. Kintu parliament kyeyisa. Ekisiza nga bakiteekeddwa. Tuleme ku blaming nga musobola n'okumira ne muwakati. Amulekerwa omushana ateese. Ayobadde muyimiridde. Namwe mutekinga blame. We had the Salim Sare report ku meme ngerimu n'olanya nze phrase gye nakwatamu eri eki emu ekizibu kyonna mu agreement eno kiva on someone on top. Abanayigera bamuyita oga the oga on top omukulu waggulaawo. Kakati neneebuuza ani mukulu waggulaawo? Eri mukulu Museveni eri mukulu Sale. So Sale ya complaining mu report kakati ne mukulu Museveni naye complaining oga on top. Kakati ani who is oga on top omukulu Museveni? You know ziri generators ezitwa amasanyalaze zirimu Max nali neebuuza the generator operates on diesel. Yes. Kati osobola okucalculatinga ekyakola ennaku zino awasinga okujjako mu western mu eno side ye Kasese kyengamba zaali zitwa amasanyalazi and we paid for it. So omanya nti gana amasanyalazi ga standby generator eno energy katiraba nga isimba bayina obuzibu mu power mix yaffe formula twaga nti twekukubawo ne generator standby senga damwe mwefuna obuzibu automatically eno unateekako agenda ko. No, that time it was different. Twalina load shedding awakanda amasanyalazi gaali matono, so they were generating and babasasulanga kusinzira ku masanyalazi ge bateeka ku grid, but okugafuna ago you must use diesel. Ate osobola okuteeka mu mathematics n'omanya diesel gy'okozesa buli lita ya diesel ekola kilowatt no generator fulumya bwegati therefore yeetaaga diesel eno because the diesel is constant. Now the fundamental question mulaba njagala ompeeyo ekirole kimu oba bibiri ebyakyamayo nga bitwalayo diesel because ebigenda mu industrial area where they monitor area olaba webinya at least those trucks leave bireka webinya evidence ekyo kankirekerawo isi ebigenda wali generator awali ebigenerator ebyo njagala nabe at least by way of potholes ebana webiganda oba traffic jam. Isi mukulu kibazo ng'okyanoonya oga on top nga tonaba wegala kufuna oga on top. Nze nyimani njagala kukola simple formula. If we sold 1000 megawatts zivaamu siringi semeka, because you see amasanyalaze gokozesa bakuwa token nogasasulira it goes through a commercial bank.
gali amasanyalaze agabula the lost power Uganda government yagasasulira yaziwa umeme sobola okusasula gye gava right kakati nze njagala nga umeme tena bakusasula mwanga Kivumba bali mu parliament if it's not dead abanonyereza bagende banonyereze gross revenue umeme gye yafuna kwa account in the 10 years guno mwaka yafuna zo tuzigatte tumanye this is gross revenue yagenda ku escrow account then umeme tubalire mu calculator najjawo zino zezasigala. Was it shareable revenue? I don't know. Ezo bwezavaawo zagendawo mu consolidated fund. So ojo kulaba enkayana zivaawa. Enkayana na umeme teziva mu service delivery in my view. Enkayana ziva mu ngabana. So this is dead. Waliwo ekirala ekijjanga kya kibazo. Bakibazo you don't qualify. You don't qualify Rwangwe agenda kukola company ndala. Agirete na yewerewo this time it may not be umeme it is called amashanyarazi. It will be amashanyarazi na yenga private company limited na yegiro yegenda kusupportinga umeme yegenda kusupportinga UEDCL. Yes, because ngatona la kumanya how much was the loss and that goes with the Auditor General report twachikola ku SIPCO. You remember the other SIPCO with that operation tosobola kukola report nga mugisabye nga special report nga president tasabye under the constitution twamusaba teyakikola. So we even don't know how much we lost SIPCO. It's the same explanation jakuwa nekati kuchintu cha umeme because for him they told me this one was supposed to sell power na ye sibino siye egende. You can't tell me nti a lie esobola kubeera ku gate ya State House neta yingira nojuwulira for 20 years. It's impossible. See a system energy mmanyi. So therefore tukanye ne mukulu Museveni bwe baba amubanga munyivu bamubba meka atubulire ku gwe kyoyagala bamubba meka njagala kumanya babba meka